Enter a world where the sky's the limit. Bagise hole IMAGEZ era nga bali wamu ne Short Films Limited. Buterevu atali number 1 VJ atali nabbi wa bulimba the one Aaron VJ kijja kubo byamuko omutwe naye kigumire anti nze atali number 1 kati webuzo yo namba ki ezisigadde zonna zange eri number 1 eriemu nze kantwale zino nnyingi era nga bagamba nti Zenji Studios kopi za Kyamuka TV tosande kubanga atojjako obeera omenye etteeka liri erigenda okusibya emyaka 5 nga toyina ayamba baabuwe ovundire mu kaduukulu. Bagamba nti Prince John Nakibinge ku lutimbe ate nga Namugabi Florence naye ku lutimbe ekyali nyanjula ekyali entandiikwa ate nga bagamba nti Mutesi Mariam naye tosande kubanga ate omwerabira ku lutimbe kwali naye nga bagamba nti bakwanjulira omuzannyo w'olulanga omuzannyo w'ettabbu Baruka Sandra ku lutimbe buterevu bakayise at the cross ke tugenda okubanga tulaba era nga ketwolekedde kano naaba ali wano Auntie Juliet. Yes. Kikyate gwe Aunt Mary, it's you who has the chance to get... Auntie Mary. Yes. I need your help. How? I need you to talk to the askari for me. Agamba mbiyetaaga obuyambi bwe njagala yogereko n'asikaali ku kyaki I want to run away from here. njagala kudduka okuva wano Take it anymore. sikyasobola bigumiikiriza bino. How will Douglas feel when he finds out about... Kati agamba nti Douglas anaawulira ate bw'anaakwata ekkubo okudda n'ansanga mbeera bw'eti. To yourself. What if something bad happens about you? Naye ng'era nnoono kati singa kutuukako obuzibu bwonna. If you can't do it for your sake, now do it for your family. Kati agamba batusobola kusigala wano ku lw'obulamu bwo gwe kikola yate ku lwa famire yo. Give up. Auntie. Let's fight together. Nzeyi ng'abasanga. Talking about me? Mungeya. Baalo mungeya. Ogwa kubaye nga omusajja alinga omulalu alinga atategeera bulungi alinga eddebe. I want us to talk. Bakuvuma ebigambo n'ebigambo ga kike tuliko kati onaagamba. Tell me this time round that is new. Njagala twogere kikyogenda okuŋŋamba ekipya ssebo. I'm tired of us having silly talks all the time. Nkooye okubanga twogera ebintu ebitajja nsa buli kadde. The fact is, I really want to make you happy, but I don't... Amazima nange njagala nkusanyuse naye simanyi kyakkola nkusanyuse. Make me happy. Oyagala kunsanyusa? Hey, Don't make me laugh. leka ate kunsasa. Wait a second. Lindako. Do you even have anyone around you that you want to see happy? Oyinamu omuntu yenna yenna mubakwetolodde gweyagala okulanga asanyuka. I really want to see you happy. Gwe okusinga ggwe ate bali mbaagaza ki? Then just kill me. Kati nzita. Tired of looking at your... Kubanga nkooye okutunuulira ne feesi ekulinganga akasuutu. Mukulu bamuvumye. Oh. Am I really ugly? Nijo feesi ninga akasuutu. Mwana ngambye ati ono. Ugly? Amuyisizaamu eggaali. Tugenda maaso nagambye nti kopi za Kyamuka TV fessanyu. Segedde. Omukutu 362 leta yali badde muzzukulu gyali. Naye kere nkyokole ssente nsekunyumire. Not so much. Actually, I was going to call you. Kano naali ku ssimu. How is Rose? Akubidde anko. Rose ali atya? The phone is off. I can't reach you. Noonya simu njikuba teyitamu. Okay. Ali bulungi? Of course, she's fine. Ali bulungi. But Naye she changed her number after getting married to... enamba yagikyusa bwe yali afumbiddwa. You were. Mbwe omusajja omulala. Did what? Yakola ki? No. It's impossible. Nedda naye tekisoboka leka ate kulimba. Know how much she loves me. She can... Nze mmanya njagala nnyo nnyo tasobola kukola kintu bwe kityo. Douglas, Douglas. why is it too hard for you to believe even when I put the truth straight into your face? Lwaki kikuzibuwalira okukkiriza amazima ne wemba nga kutadde mu maaso awo? Can't wait for you. Omuwala ate tasobola kukulinda. I am ready to wait for you till when you come. Wabula ng'agamba nti nze wendi nkulinze paka lw'olikwata ekkubo okujja. Listen and get this into your mind. Wuliriza. Ever and ever love you. Kano kateeke mu mutwe gwo nkaddamu. Me and
you siri kwagala obaddi nonsense. Sakashi naye tuddamu n'okkuba essimu yange nange omuntu era n'omugamba era n'agaana nye mannaye kati ffe tugoyingewa. I truly love you. Tala ate oba ffe tukwagala linga abali ab'oku TikTok bweno mukyama nga teri amanyi ffe tubeere eno zanya n'ensi abayaye bayiya amagezi bayiya idiya buli ssaawa n'ogamba oba ki kye tuliko kale nno firimu esigala nga tewali kigigaana kugenda mu maaso bano bali ku TV bannaye akakayimba kannyumira oba ani akayimba Kale, I really love it. Sure. taata w'abaana ng'ajja Me, I love country music. abasanga bali wano banyumya nze bannaye nnyumirwa country music yankolera nkuba wali eri wennyini ne ŋŋamba oh my god omukulu yadde n'omugamba tutandise okulaba ssebo kulikayo But do I really have people in this house? muno mu nju ninamu abantu yeah? I take with Juliet. be Juliet Done so much to indoctrinate Rose. I want to promise you one thing. You won't manage. Juliet mbwakola ekisoboka kyonna okubanga ateeka mulooza ebintu To make you happy. naye bambi kyegamba ekintu kimu tojja kumala kuba mabebi njagala osanyuke nga bwe nabadde gambye bw'alina kamuyiyiriza Do you think that food and whatever you're holding in your olowooza mbu okunfumbira simanyi omuwumbo gw'emmere simanyi n'ebyo oba okutte biki and besides, don't bother. tomenyeka musajja wattu And I've decided to give myself peace. nze nsazeewo nfune emirembe mu mutima My dear. oli ng'aseka ate neno TV kanjijjeko kale abasajja bedda baabikolanga omusajja abeeranga n'abakazi be banna mu nju egi ate baabeeranga na busiisira tebwabeeranga namu simanyi bisenge simanyi bikya ebyo tebyalinga esenge kiba kimu omu osula mu kasonda keeri omulala mukeeri omulala mukeeno nga tebabiinamu namu buzibu ate naavuye edda yawangaalanga bakazi baakuzanga abaana nkitegedde kale nga lwaki tokubira mukama engalo ez'amaanyi Of course you know. Look here. Now kaakati omukulu naye atandika okukuba essimu anti njikuba era teyitamu start living as married couple. kaakati tuli bafumbo ensonga eyo olina okugitegeera That maybe some other day. nze ebyobufumbo sibimanyi mpozi olunaku olulala mukulu What do you think you're doing? kikyolowooza kyokola I've been nakeera enkya with you. n'enkuwasa It is almost 3 months. myezi katugendamu 3 We've never made love. sebo nnyumiza simanyi biki gisimu njikuba teyitamu I also have blood in my nze naye ndi muntu nina omusaayi any other man. ng'omuntu omulala And who has said that you don't have blood? ate ani agambye tolina musaayi Such a short memory that you even forget where your wife is. tomanyi mukyalawo gy'ali genda n'omusaayi ani gw'omanyiira tomumanyiiranga nkuba essimu teyitamu mmanyiira waneeno kaakati ow'essimu munnange kwolwo essimu baatetenkanya okubanga eyitamu kubanga kakati essimu jjukira oli essimu yali yaziwamba kati ng'ate bw'akuba essimu teyitamu kakati kwolwo essimu yasalawo akola eki akuba enkube lwampaka eyitemu kubanga kakati ate tweyitamu olumu ewaawaala My goodness. kakati ono aba ali wano mukulu munne ng'ajja ate banne eki kye tuliko loozi tufudde baamufudde ekijjulo makeke essimu baagikubye I'm really sorry.
Bagikubye bayasizza njase. Mwannaye bansonyiwe ku kyaki. Bakusonyiwe ku kyaki. Mukulu yakeera enkya n'ateekamu ssente ze n'awasa. Agezaako okusanyusa omukyala yeefuula omugezi mu nju eyiye. Kaakati I'm so ashamed of myself. ono agamba embeera gye yali ayisibwamu kyali si kya buntu bulamu. It's fine. You see, I wasn't here, but I heard each and everything. Kati agamba nti yabadde taliiwo naye ate buli kimu yali akiwulidde. Bob, but he was stronger than you. Byonna yali abitegedde ebyali bigenze mu maaso. That's him. Naye ezo ze mbeera ze. Sajja yali yapanga ekintu kye mu lukwesikwesi ate mu magezi ate nga tatiisibwatiisibwa takangibwakangibwa ate tebamwewerera. Ng'ayimirira ali mu ddiro n'agamba tokkirizibwa wadde okunkangatiisa onneewerera otya? To visit my auntie, his former wife. And he forced me into it. Kati mbunono naye gye yava naye era byali bye bimu. What? Oh my God. Byate yali anti we. You mean your auntie left the home for you? Anti we ye yali maka gano. Kakati mbwera omukulu naye yagenda n'ajjayo no n'amuleeta. Kati bwe yamuleetera n'akola ekintu kye kimu. Juliet. He's going to pay for all. Kakati ono naye ajja agalangatana kati oli ne bamuzza ebbali. Kati ne bateekawo n'ono. And fight back. Munaye ono mwami ekyenjawulo kyakola tagoba. Agamba funawo kalumu wewe wagiko ogira obeera awo. Kuba ne renti w'ennaku zino bamuseera ate naddala nga tolina mulimu gulistedde. Kaakati He's going to pay. ono amwewerera agamba ajja kusasula ebyo byakola byonna n'ajja kusasula alowooza wa kabi. And strength in you. Kaakati anti ye yakwata ekkubo n'ava mu ddya naye ate ono yakyaliwo takoze mutwe munene takoze bujeemu yasalawo asula eri gye bamugamba osula ne bamukubako omugole nga muto. I'll be waiting for you. Okay? Gamba munaffe gye tuli eri ngenda kuba nkulinda. Bamukwekubagiza. Ono alye n'atiisatiisa mbwera ekyo kyakoze ajja kisasulira asaaga atya. Kubeera naye omugole omujjayo era yasasulira musasulire yateekamu ssente ze. Atadde awo ng'ataasoma yeegayirire bamulinze myezi 3 ng'alinda ki ekyo ku ssente ze. Ng'olwo yeegayirira ki? Ati mukadde aba ali eno alina byasiimulasiimuula kati asula ebifaananyi wansi naye ekifaananyi kyange nga kigwa kyo kibadde ki? Kaakati aba ali wano nga muwala wajja yasiranire ne muwala we ali wano ku kyalo ekiwala kikuze naye teri akigambako yadde. Wagwa ku bakyala nga balokolerokole bayinza omumuwaanawaana omwana owange alina empisa toli mulaba na balenzi. Kumbe omuwala adibira ku lujja nga tamanyi. But Rose called us and she said she's fine. Uno. Now, how can she be fine? Mburozi yamukubidde n'amugamba ali bulungi. Mukadde agamba nga nsiimula ebifaananyi ebigwayo byatika. Aye aba ali bulungi atya. When will you ever? Mukadde aba anonooza. Yalowooza okusiimula ebifaananyi ekigwayo kyatika. Olwo ali mu kifaananyi aba afunye obuzibu kati oba osiimula ekikopo ne kigwa. Why you can't stop working? Eyasembeyo kinyweramu aba afunye obuzibu.
Zuena, Zuena, there are so many things you don't know about your sister. waliwo ebintu bingi by'otamanyi ku sisitawo. Leka naawe ate kunsesa. Omuwala amwe mwentuka. Let me even go and change my nightwears. I hate Bannaye kaŋŋende nze nkyuse n'engoye kuba byonnyumiza ebyo. Byanyumya, wagenda kunyumya ntula bugenyi. Ndowooza. That's it, Mom. Kale nno tudda mu maka ewa Uncle Lutaaya. I told you. You're now in a maximum security prison. Ky'oba omanya ndi mukomera aleeta toosi 2. Yenna yakola etteeka lya toosi 2 n'aggamba ggwe ekintu kye wakola kyakwatayo kuba buli makazi ba 2 bakusaye ng'olidde 3. Ojja banyumiza. And I don't want to betray. Naye n'abagaba mu kitundu mu kisussa. You love him. Kwata n'azimenyaamenyaamu kati akubalira bupiisi 3 n'oga ayi. Learn to. Secondly, we have to pretend that we hate each other immensely. Kaakati bino bagamba nti bwe banaaba basalako amagezi. Started developing love towards him. Omusajja ono tumuteerewo embeera naye atwetamwe. Mubaagala bamulaga embu bakolagana. Bakyali. Loz, don't worry about that. Mwekyo bwe kinaagaana deni bateekewo embeera nti beewalana. Give us some contraceptives. Kyonna kyonna ekinaamunyiiza kati onaamulage nti amwagala nnyo. So, Ono ate bwe naafuna olubuto kuba kyensinga okutya omusajja ayinza okunfunyisa olubuto waatujja afuna eddagala. Eddagala litangira okuzaala. Eddagala nno bbi nnyo eryo lyolaba. yes, N'erimu baliwandiikako nti likozese lumu mu myaka nga3. right his. Lyokya. Yinza otuuka okwagala okuzaala nga tekikyasoboka. Eddagala erisinga baliyita abstinence. Thank you, Mommy. Bw'oba tasobola kulifuna eryo enjoy nonsense anymore. jangu nkubuulire gye balitunda. To our deal. Tonkubira ssimu ojja n'osinkana. Plus, I told him that Tracy is married. Kaakati Zuena abanja mukulu nakupangira ekintu kyo n'owasa Rose omulina nze owange aliwa. That we got married. No, I just told him that Tracy is married to Mbu yali amukubidde. Douglas gwasinga okwagala simanyi wamugambye mbutu namuwasa. Namugambye yafumbirwa. As maybe hear anything. Nze ayogera amagamaga muzeeyi wa ddiiru nnyo. Ate ebituuka ku buchudren tolina ky'omugamba. But I want you to talk to your son. Miss Alta, I played my part. Mr. Lutaaya nakukolera buli kimu n'enkutula ddiiru. Gwe ssebo oli eyo onyumirwa. Think. Besides, Rose does not love me. Ono agamba omuwala tanjagala. Think. Kati era yakimanyi nti ajja mulundalunda awo biki bikyamala muwala atuuka abeera agambe munnaaye. Ono baby daddy bannaye kamwagalire ddala. Alta, how is that my problem? Kaakati gwe nze ebyo binkwatirako wa? I am going to leave. Oli yamugamba mpa omuwala teyamugamba mumpa njagale. Mpa omuwala. Bamuwa. For you, I must get something. Kakati ssebo nange olina okunziriza. Ekyo tubeere bantu bakulu. N'akunyuuka wuli atemye. Oba ayambadde lugoye oba ayambadde pillowcase, it's none of your business. Yagenze. Bali naku zino bambala pillowcase n'akuyitako n'omubuuza sikaati oba pillowcase. Whatever case it may be. Kakati mukyala mufumbo kyalonga dda. Tuuka wano kibebigaalo kirongoosa enju. Gwe. Rose, I'm sorry. About what? Rose sole. Buli noafuna akadde amwetondera ku kyakya ate ssebo. That after all that happened last night, Byonna bye wampisizaamu. you now tell me that you're sorry? Kaakati ozze kuŋŋamba sole. Leka naawe. Bambi. I didn't mean to hurt you. Saagendedde kulumya. Really, I didn't know what I was doing. Amazima ne nadde nkola nadde sibimanyi. Sitaani yankemmye. Please. Misambo ogwadde musambo waffe waliyo ebyekika binninnya bye yanninnye. It amuses me to hear Tonkwatako. drunk and out of your senses. But you remember everything. Buli wajja nga yeetondatonda ano yeebuzaabuza. Simanyi bajjajja baamulinnye. I didn't know that you'd stoop too low like that. Ne nali sikimanyi nti oli musajja asobola okwekkakkanya ennyo wansi bw'otyo kyewuunyisa. Gwe bebbi labayo obwo obuntu butono nnyo. Okay.
musajja atubambi wadde yakozesa force oba omuntu yawamba muwambe naye at least ayagala mubeere mukali eri akatini mukulu anyumirwa ekintu si byakuddawo munnankani Please. bambi Hope you like it. I know it look good on you. kali agamba alina kamuleetedde era agamba nti nkimanyi kajja kukulabikirako bulungi. Don't break this moment with such a silence. Okay? Let's make it romantic. Please. Okay. Come on, have a seat. Sit here, please. It's okay. Yeah, let me get you something cold to drink. No need. No, it's fine. You need to drink something, okay? Please. Okay, just Kakati omukulu yamugamba obwo obuntu butini aleme kunyiiga amusonyiwe abeeremu ako obuntu era kagenda amufuniddeeko ku byokunywa. Hello. I'm really sorry. You see, this idiot took almost everything that was in the fridge. Okimanyi ono omusiru buli kimu ekyadde mu fridge yakiggyemu. It's alright. Kiri bulungi. Baby tokaaba. You know what? You need to rest. Weetaaga oba okuwummulamu. You must be tired. You have to rest. Olina okuba nga obalabika okooye. You can have some rest. Wummula. Come on. You need to... Bireke naawe. Tugende mpuma muyaya amusalira amagezi. Ja tugende weebakemu. Amusalira amagezi. Tugende weebakemu tolaba owummulemu. Kakati oluvannyuma ennyo. He's in the house. Sure, yes. Can you take it off? Yes. Omukulu ali mu nju. Tutandike. But what's wrong with you? Nga batandika okwefuula abayomba. For me. Can you turn off the TV? Naye gwe wabaaki lwaki tojjaako TV eyo? I'm sure this is not a bedroom. If you want to rest, go to bedroom, period. Mukulu awummuddemu beefuula abamuwoggalira naye banne lwaki mutuleekaanira? Eh? You just call me? Yes. Ompisa eki? Crossing your limits, woman. Nja kukuba nze banne temulwana. What do you fight? Kati mulwanira ki? Ask your old gecko. Buuza oyo kongola mabeere. Why do you manhandle my tender? Lwaki mulwana omugole kuba mukube? Nviira naawe. Nunna ajja muyitamu ate kayumba. Fighting my house? Mwanira mu nju yange. Taagala. Mubanyiivu nnyo. Omukulu pulaani kumumalako mirembe. There's something about this girl. Onaga waliwo ekintu ku muwala oyo. Of course, yes. Era I weekiri. thought we had the same track. Nali ndowooza tuli ffenna tuli bakyali. She has started bringing out her true colors. Omwana alabika gyeyo kalaze. You know what? Mumanyi? Let's keep our mouths shut. Tusirike. It will end. Okay, then. Paka gye binaggweramu ngeya. What are you talking about? Mwogera ku kimu. Eh? Okay, don't think of any sinister plan. Kale temubaako kye mubala kyonna. Nze mbalaba. Hey, Let's look. Labayo. Listen, you people. Mumpulirize. If you're not comfortable with her stay here, you better pack up your things. Bemba temwagala muwulira abayisa bimugende. Yeah. Nze mulowooza kinnuma. Not with these faces I'm seeing. Ffe tetumuyinaako buzibu. But what? Nga mutunula bwe mutyo ate batya. Now, back to you, Juliet. Juliet. Why aren't you saying anything? Lwaki toyina kyoyogera? I choose to keep mom if it makes you happy. Iyo okusirika munnayo busirisa ate ekiba kikusanyusa kansirike. Then, Aha. I'm hungry. I think I should have something to eat. Njala ennuma n'alifunye ku mmere n'endyako. Okay? I need food right now and get some rest. Tufu neetaaga emmere neetaaga kuwummulako ne... Omukulu yakeera enkya n'awasa ate asaba bano emmere. Muzannya.
kyokuba nti yawasa tekitegeeza nti si yagigula era abayagala bagimuwe munnange. Can't you be a little bit patient? Anno omukulu asisinkana I've been patient enough. If you don't mugezi munne money, tosobola kugumiikiriza. call your son and tell him the way he's lovely dad. Kati ayagala ssente, Because I can't look at you when you're happy while this side I'm suffering. ayagala omulenzi, agamba oba tonkozeeko nsonga zange nze ngenda mukubira mugambe wawasa ssebo. Yusuf, when he comes back, I'm going to convince him to marry you. I promised. Bw'anadda nja kumugamba akuwase simple buntu bwangu nnyo. Because you're really doing a lot of nothing about this Mr. Utaya. Onaamugamba nti tolina kyokolawo ate kati oli mu kwebuzaabuza. Just give me that money to keep my mouth shut. Mpa ssente nno You finish this. yangu wansirike. Look here. Dabayo I'm not going to give you any coin. sikwadde ekikumi n'ekye Good enough. I have rose and the land title. eky'omukisa omulungi nina ekyapa kola ky'oyagala mbagobe mu nju. You're breaking the agreement. Kati omenye endagaano. Just wait, Douglas is coming back so soon. Kasita Douglas akomawo tujja kulaba. Whatever. Fine. Gwomanyi Play your games. But I will give you one shot. onaamugamba nti zannya emizannyo gyo naye nja kukulagako. I'm waiting. Naye agirinze bwe giba mizannyo agirinze. Oh my goodness. I'm very sure the papers were inside here. So now Kati ono ali eno yeepakulapakula mu zidrowa alina by'anoonya era ng'agamba akakasa empapula zaabadde eno mu budrowa muno. Ayinza okuba anoonya kyapa kyaffe, ayinza okuba anoonya kumbe bamusanze abaffe. Yes. What are you looking for? Onoonya ki? it's not that important. Tewali nnyo si byamagezi nnyo. I was just looking for my phones. Noonya simu Fine. I was just looking for my medical phones. noonya foomu ez'eddwaliro. Medical phone. Foomu z'eddwaliro. Yes. Hello. Oh. Nye simu evuga. Okay then. I'm just on my way. Kale ndi wano mukoona wano eno Please. nga wali omusajja asaawa nzija. I'll be right there. Mba nkutuuseeko saawa yonna ekyoba omanya ndi wano mpeta. You see, I'm really sorry. Something has just come up. Waliwo ekizze kale bambi sole bebe. I'm sorry. Kanzije shale. It's fine. Kiri bulungi. Kwata aga. Sit down. Coming back soon. Okay? Nkumawo ate. Thank God. That was so close. Mugole baleeta muto naye babadde bamusanze nga yeepakula anoonya ekyapa kyaffe. Akinoonya nga yakitereseeyo ekyapa kye twasasula. Agenza amugambye akwata kkubo kudda. Nagambye kopi za Jamuka TV kubanga fessa nyu omukutu 362 ukisowaani ekyazaamu. Kakati anko lumu abeerako awo ng'asoma ku butabo bwe ng'eyasoma. Ogira n'okwata ku busabo n'osomaasomamuko. Si byakuddawo munnankani. Kati aba ali wano nina okulaba oba essimu bamukubira. Yes. Hello. Hello. Yes. How are you, my son? Mutabanyi gyebale. Good. Mutabanyi. Yeah, but Dad,
Why is it that mommy's phone is off? Mzee lwaki essimu ya mami teriiko? Oh, sorry, maybe you call whenever when they are all off, but olabika wakubye nga teziriiko bubeezi naye nga whenever you call ebaako lwakuba just omukwasa bubi nga tekuli mulira ate wookuba. I tried to call Rose. Kati ne Rose naye tugezaako mukubira essimu tejjira kiki? You called in when I'm very busy here in the office. Anti ate nange ate era onkubira ndi busy mu office. Kakati era onkubidde ate era ndi busy mu office. Tujja kwogerezeganya edda tema. I'll get back to you shortly. Ngabye ajja kukubira. Bye, weeraba. Dad? Najjako. Ali mu office ali busy ate onamukubira. Oneemuwonye. Ya mukube ebibuzo ebyokumukumu. Oli naali eri tamanyi nti ne mukazi we baamuwasa awasani daddi we n'atera nakuzaala. Daddi we yawasa mukyala we. Ali eyo. Zuwena. I've told you several times. Yagamba Zuwena alekera omukubira. Zuwena agambye emirundi weesonyiwa essimu yange wabaaki? Then get used to it. Because even when I come back, nothing will change. Kati amugane ne bw'alikwata ekkuba okudda. The story will remain the same. Talina kyajja kukyusaamu era bijja kusigala nga bye bimu. Can you shut up? Osobola okusirika? Enough of your nonsense. Enough. Hello? Gamba oyo kasasira amala. Ayina ndowooza byabadde amugamba jjukira twawulira Zuwena yeewerera muzeeyi lutaaya amugamba muzeeyi nno bw'otantemera ssente nno nga ngenda kutinkuulira. Tabanga amutinkuulidde kubanga omukulu ali wano. Firimu egenda mu maaso. Nzo okuba amutinkuulidde. Naye sookoleke. Waliwo omuyaya agamba ekintu n'akuwa n'obujulizi. Kati gwe bw'oba owakana olowooza lwaki kino ne kino kikiro biri bwe biti. Awo omanya. Bakusiikulira ttinku. Sure? Okay. I'm waiting. Which dance? Kakati ono ali eno baby njagala kukubiremu dansi. Nkuziniremu. With the song, Lugafro. Kuba Lugafro tuveewo. Ozina eno bw'oyimba. Okay. Kendeza overtime. Onyongere more time. Zobere kongalala. Momo kano gego besa. Inzikizari kote. Come on. Ola sente osirike. Come on. What? Hey. Nayimba bwagweri. Rose. What is the problem? Rose ate buzibu ki? Simanyi katamidde. Gwe. Rose. What is this? Oh my God. Simanyi kagwe ensimbu. Are you okay? Gwe Rose oli bulungi? Okay, fine. You'll be fine, okay? Ajja kuba bulungi. Nzoba yaleeta akaana akalimu ebiteega. Kaana k'ebiteega. Thank you, Daddy. Get ready for the good news. She's 5 weeks pregnant. Katonda agamba nti waliwo amawulire amalungi nti ali lubuto lwa wiiki 5. Does to a beautiful girl like this one. Bannange leka naawe ate kulimba. The good news comes with some bad news. Amawulire amalungi gajja n'amabi. Some complications and it will require you to abstain till she delivers. Olubuto olwo luliko ebizibu byalwo kale nno osobola okuba nga ate olwesonyiwa mupaka lwalimala okuzaala. Yashi ebyo nawo buntu butono nnyo obwo. Embuto nazo ziba n'obukwakkulizo olemwa. No. Please. No, I don't. Okay, you try soda.
What should I give you now? Mugole bamututteko out obwokulya tukuwe eki onywe kasoda olya ku kibala olya ku kibumba twategedde ali lubuto kati endabirira yakukyukamu ona alya ku kyaki nonna mwenno omanyi okutwala out mu nju ne bafumba ebintu nga si bya bulijjo bakuwa ebyokunywa ebyokulya byonna bakwegayirira lya kano lya kkali leka ate kankuliiseeko You easily pissed off. You throw up every time. Shibategere ennaku zino gwosesema onyiiga mangu and wait. N'engeri gy'ogezegeze alinga ono nankaweeri egindi ku kyamuka agezegeze ebitategerekeka ettama terikyajja mu kakaaya kumbe byasoba. Mr. Lutaya agenda kubeera taata. What do you mean by him being father? Kikyotegeeza? Because she's carrying my baby. Anti alina omwana wange mu lubuto ate. Oh God. Nzeyi bwakaweeweeta simanyi kwogera. Ayinza okuba kapasita ogenda olira ka shankala babababa. Yendobolo akana noga Yes. About? She's carrying my baby. Ali lubuto. Banaye tukisuleko. Oli abuuza yakabuuza. Banaye batunula ebanyenye emitwe. Musajja akikuba n'akimalayo bako mujjawo ate naawe togenda taggobye oba oyagala genda oba toyagala sulawo naye no mukisenge vaayo mujjawo yeebake tatiisibwa lya ku bibala ogire kajuyisi awo nno bwamutunuulira. Umugole bayagala ozannyira ku muzeeyo no muzeeyo ebintu byabikwata mpola gwe bayagala ozannyirako kati yabazannyirako gweyitawo bavaawo beekutte bano ne kibaluma obalabe batunula no naakuba obukule. Why? He doesn't know that we scripted that stage. Surely. Kati onaagamba mbu ebyo byonna byonna bali mu kumuzannyirako. Omukulu bamuzannyirako buzannyizi tebiri kwalaali. Wabula jjukira omusawo yakebedde so si bo bye baazannye naye tuba tuli awo anko Rose Douglas mujeebale yeggwe. How are you? I'm fine. Anko nga gushe oli otya? Ndi bulungi. I've really missed you. Mwana bulijjo nkusubwa nga oba nzirayo ddi nkusange. Where's mom? Mama aliwa? She's... Mutabanyi. How are you? I'm good. Muli mutya leero? How are you? Tuli bulungi. Pozi mweyo. How is everyone? Bantu bali batya eno? But naye how comes you're here this soon without even informing? Ngozze mangu nga totugambye. This is our home. Wano waka waffe ate kati ewaka neme kujja waka waffe. No. Douglas. Ewaka waffe nabo basooka kumpimirawo budde nti nzije basijja. Okay, thank you. Wait. Why is it that no one is happy to see me? Nga mulinga abatasanyuse kundaba. We are happy. Ffe tuli basanyufu tuli. Mukakasa. Right about what? Whatever Zwena told you about your father. Eseeza Zwena ali mutuufu. Kono Zwena byayogera byonna si bituufu. How did you know that it was about my father? Ate gwe otegedde otya nti byayogera byali ku kitange? Good. Katonda wange. Mom. Mama. Ring. Oh. Empeta eriwa? Why is it that Rose is one with your ring? Ate Rose empeta yo yagijjeewa? Yes, but you're going to understand it and everything. Please come. Byonna ogenda kubitegeera. Everything.
Please. No, Rose. kati Zuwena yali ataddeyo omugambo bulungi nnyo anka agusanga eno yajja ndowooza era alimu akawakana kati yabisanga n'amanya nti omuwala yandiba ng'ayogera bituufu. Has another wife? Nze n'awasa. This wife? N'awasa. She was my girlfriend. Ate si nti mukazi oba mulala naye kaali kacudduleni kange mzee alimba. No. But calm down. Leka naawe kakkana. Don't touch me. Bambi konkwatako. Mom. Douglas, please calm down. Dagala sikakkana. I know. It really hurts. Kiruma. I can't take it. Tikyasobola. Douglas! Dagala sibannange oba abadde kikatogo. Katogo anyiize. Dagala sikatogo anyiize. But Dad, Hemze. women in this world. Bakazi bonna mu nsi. Sebo gwe n'otwala Rose. My son, don't blame me. Namuteba ntonnenya. See, Labayo. I was only trying to help your girlfriend. Nze nali nyamba girlfriend wo. But the man Lena wanted to confiscate her mother's land. Sajja ajjaawo agatwala ttaka lyabwe. Pay the loan. Kati ate nze looni yabwe. Then how comes that you married her? Kati ate n'omuwasa buwasa. Good question. Kibuuzo kirungi. You see, Labayo. girlfriend of yours is very funny plus her family. Oyo omuwala bali fane ne famire. Taking them. They said that they wanted Nze mu kubayamba in return. nga bagaba baagala bansasule. They gave me a gift and that was Rose. Nga bampa ekirabo ye Rose. You eat very well that she was my girlfriend. Naye ng'ate wali okimanyi mukazi wange oyo. I first refused the offer. Nasooka ne ŋŋaana. Rose insisted that Omuwala yalemerako n'aga muzeeyi ŋŋenda naawe enkulu tenywa. Nvaawo naawe tukube dansa akiike. now on, Kaakati. she's your stepmother. Era kati maama wo muto. Oh, Nedda. okay. Kati ogenda kuwagana. So if you can't accept Bw'oba tokkiriza. stepmother, then go and pick up all your belongings. Kati genda okwatemu ebibyo naawe otemu onviiri kitonkooya tomalaako mirembe. Naasituka. These boys of today. Baana b'ennaku zino. Nye mumanyi beddeeyo oleekaane nze kasita nawasa ate omukazi alina lubuto. Ngenda kuba azaala essaawa yonna nzire kuggwa ataasoma. Mbeera awo neererejje. Dario, I'm sorry. Please believe me. Bambi Dario. Okay, let me explain. Kkiriza byeggamba bambi. Kakati obuzibu obuli wano buli sitole eriko version. Buli muntu gw'ogwako alina gy'akunyumizanga yiye. Buli gw'ogwako akunyumiza nti yiye. Kakati entuufu kiba kizibu ogifuna. Married my father because of his money. N'ofumbirwa kitange kubanga ssente ze. Oli mubi. And that it's you who seduced him. But why? Era muzeeyi yaŋŋambye buli kimu nti gwe mwateekawo eyo embeera naye nga lwaki mutuukako eyo ensonga. Before you even went to the university. But she failed. You know why? Agamba nti Zuwena yagezaako okuneesibako nga sinaana kugenda kusoma ne ŋŋaana. Omanyi lwaki? You know it's not true. Dario, please. Omanyi naye si bituufu. You know me better than anyone else. Gw'omanyi okusinga omuntu omulala yenna. Please. Bambi. Rose. It's all right. You see, Mom told me the whole truth. Kiri bulungi kuba mama yambuulidde amazima gonna. I just want to hear it from your mouth. Nze njagala kuwulira kuva mu kamwako. But you know what? Naye omanyi? We are going to leave this place. Tugenda kuva wano. Yes, we have to go. Not with my wife. Muzeeyi kumba adde awulira ogenda naye omukyala tomujja I wano. want to go. Nkulaba olugezigezi oluleese full swing. But not with my wife. Gwe va wano ogende siggaana naye omukyala tolina gy'omutwala. You still have the guts of saying that. Muzeeyi naawe kyalina embavu ezoogera ekintu ekyo. My mother and Rose. Ku byonna nebyoyisizaamu maama wange sako ne Rose. Talking about. Biki byoyogerako kati? Your mother? Maama wo? Juliet gw'ogamba. Leba noono. Young man. Muvubuka. Who told Juliet not to have the ability of getting me more children? Ani agamba Juliet obutanzaalira? If he would give me more children, why would I go out there and look for... Bw'aba tasobola kunzaalira baana balala lwaki mwesibako? Not for you. Gwe nze gwe yakuzaalira sikumala. Laba noono. Yeah. Look here. Muntu alowooza mbu wazadde akaana kamu okome kwako weesibe kwako. Ensi eyagala abaana abalala. Look for other ways. Sebo nze mba nina okweyiiya.
Merenga atasoma sakasiro. Douglas. Nyagala kuba okuze nkuba muleka nkube. Okuze kati ebiseera byo nga akutiisatiisa okubira omusomesa ojja kukolimira obonebone. Omuzadde tebamuddamu ojja kubonaabona. Simanyi omukadde bamuyambako omusango omusitulirako ebintu okiggawo oti omuyitako obuyisi ojja bonaabona. Ojja beera nga ye ebintu ntumodulo. Kati ono atiisatiisa muzeeyi we ayagala mukuba muzeeyi we nkuba. Bintu ntumodulo omukulu tasobya. To talk to him like that. Hey, don't tell me how to talk to myself. Lwaki oyogera ne mutabanyi wo bw'otyo tombulira ng'ejje njogera na mutabanyi wange naawe. Nga nnono yatumbuka n'aseka. Is your son, eh? Kati ssebo mutabanyi wo Shame upon you. toswala. Mubaagala muzeeyi bamumaleko emirembe nga yasoma. Yakeera enkya n'asoma ebitabo by'alina ssente ze mumaleko emirembe mwe bafala. Ku ddiiru ki? Nze mpagira muzeeyi. Ng'akyabonaabona nga yasoma. My son, stop crying. Mutabanyi lekera okukaaba. Whatever it is, Omusajja omukulu akaaba amaziga. son. And you know I love you so much. Anamugaa kyonna kye kiri ggwe oli mutabanyi wange ate nkwagala. Maama. Why did Dad have to do this to me? Naye lwaki muzeeyi yali alina okunkola bw'ati? Ddala. My real dad. Taata wange. I really don't know. Gamba ekituufu nange simanyi. But just leave him. Naye muleke. I'm sure God will provide you with a better partner. Katonda alikuwa omukyala. But Mom, I love Rose so much. Naye maama njagala nnyo Loozi. Love her, but G'amazima gali nti w'okitegeerera nti kale nti byajja bwe bityo nti kale oba muzeeyi nti yakola ki? Muganda wange. to love your girl. Okivaamu buvi. And Ekyo kyokka kyokka okivaamu buvi. Kakati ne by'okunyumya simanyi nze kati ate Loozi mwagala nnyo ate biki ekyo oba olimbye. Kati oli afuuka maama we. Jjukira alina lubuto. Okay, Mom. I promise you. Maama agezaako mugamba olifuna omuntu omulala. And another thing, Mom. I'm really sorry for whatever you passed through because of this stupid man. Wanaagamba nti maama nkwetondera olw'ebyo byonna by'oyiseemu olw'omusajja ono omusirusiru. You know what, Mom? Naye omanyi maama. I think I have to be alone for a while. Labika n'okubeera mu nkonzekka okumala akabanga. I'll try. okay. After you come for dinner, okay? All right, Mom. Dario, are you sure about this? Yes. Rosario, I will do anything to be with you. But it's dangerous, love. Please, just go. Kaakati mu budde bw'ekiro tubalengera ababiri batudde wano n'amugamba okakasa ku kyobala nti ye. N'amugamba genda wekka nze ndeka. Dario, please. Ali lubuto. Just go. Bambi genda. I can't go without you. Anti sobola kugenda nga toliiko. Please. I can no longer leave this place. Bambi sikyasobola kuva mu kifo kino. What? Lwaki? Please. Bambi mbulira. It's because it's Tell me. Fumita emboozi. Fumita empere. because I'm carrying your father's baby. Ekituufu kiri nti yali ali lubuto. Era nga kitaawe ono omwana yamufunyisa olubuto. Rosario, are you serious? Mawano. Yamugamba Rosario kasakasa nti ye. Please,
never and ever call that man my father again. Toddamu okuyita omusajja ekitange. Can't be evil. Ati omuzadde bw'akyawa omwana wa muzaalukuka ate omwana bw'akyawa muzadde we amuzadde lukuka kati yamuzadde lukuka. I wouldn't like to lose you for the second time. Yamugamba nti sigenda gwe kufiirwa. Gamba amwagala. Even when I know that you're calling my brother. Ne oba oli lubuto lwa brother. Firimu egenda maaso. Olubuto munda mulimu brother oli. Kati ate nayagala afuuke taata wa brother we. I love you. Kutusiriwalirako. Shh. No buts. Just knowing that you still love me is enough. Gwe kyukumanya nti okyanjagala kyokka kimala. So, where are we going? Katulagawa. Kati awo ojjirira. Here are my plans. Plani eri bweti. To cross the lake and go the other side. Tugenda kusala ennyanja tudde side z'eri endala. Okay. Okisegedde? We shall stay there for a month. Jja kubeerayo mwezi mulamba. Then tuwolekere city. Tuyiye obulamu obupya. When? Tomorrow. Nkya. After this evil man leaves. Ono Guy bw'anaatema bw'ati. Are you sure? Yes. Okakasa. Tiye. To be strong. Gwe kyenjagala kimu obeere mugumu. Bambi. Okimanyi nawe nkwagala nnyo. Ze alye naakirinze nobody gambayo. Buli wagira bw'atunula ku kyebbeeyi kye. Kyebbeeyi ky'ensiri tezikiruma simanyi kiraba. Gwe olaba nze okubeera nga wabulizzaako dda nga tolaba. Ndi wano yasoma yawasa tabonaabona bw'okaddi wa kugoba eyeeteekera bataasoma yasoma nobody gambayo oli yeefudde yeebase asooka kumulaba nti abulizzaako kati bw'amala n'agenda eri mu bukabadda bwe alina byakeberakebera kati kumbe yali yeefuula yeebase bw'amutunulako simanyi yeebase bw'agira bwakebera kati eno waliyo ekyapa osanga olupapula luliko ebintu ebyo simanyi Uganda ennene waggulu simanyi biki certificate ebitera kubeera byapa bwe bityo n'alaba bw'azzaamu bw'amala bw'azzaayo mu kava ekyapa takikwekangako eri musimanyi budduloowa simanyi biki akikweka mabega ewa dduloowa ng'eyasoma bw'aba kati gwe kinoonye mu zidduloowa onoonyeewa gw'omanyi ate akikeberako ekyapa kimufunidde ebyakabi akirina kye kimufunidde omukyala nyakeera enkya n'akola ssente ze ataddemu ebyo ng'ataasoma ng'adda mu buliri alina kibbebigaalo alina kye bamugamba nobadde gambayo wamma ggwe ng'ebbanga lyetooloola Rose. Eyabaze okutoloka. Rose. Yitawo. Where's your bag? Ensawo eriwa. Forward. You have to be with Ng'ate yaki. Nakati. Tugenda ne kati. Now, let me go and first disrupt the askari. Ngende nsooka embuzeebuze askari. Askari. Askari gwe. Come. Soko gye. Bana, you are there relaxing. Bw'oli eyo. Things falling at the back there. Owanise ebigere eri ebintu bigwe manju. I'm not hearing anything. Ate nga nsina kye mpulidde laba nno fala. Don't you go and first check. So genda okebere. Gwe. Eno gye gamba ate olaga wakati ogenda kebere eri. Oli muyaye. Ali askari ng'atema akebere ebigwa. Where is he? He's aliwa. Distracting the askari. Ali eri abuzaabuza askari. Mwana wange tema. Gosh. Gano baapangira ono omwana akwate ekkubo yeeyongereyo. Lukwe lwali luluke ng'ate lunene. Thank you so much, Mother. Weebale nnyo maama. You've really been a good parent. Bannange obadde muzadde asinga. Because we planned this together. Agamba nti kino kyonna baali bakibaze bonna. I have a plan. You do? Yes.
Now you're going to pretend that you hate Douglas so much. And now you love Taya more. Ono ye yefuula Trust. nti bateesa bonna namugaa nti njagala ogenda olage nti Douglas tomwagalira ddala era olage nti oyagala nnyo mwami Lutaaya. Douglas about it so that you get out of this prison. Ekyo kijja kuba kikuwa ebbeetu babivueko balowooze tokyasobola kuva wano kati ojja sobola okukwata ekkuba okutema. I wish the best. Naali wanaasibula kati asikaali ye bwadda nga mukyasibula kuba baalidduse ng'omusajja akyali eri manju akebera babbi bakubi wa butayimbwa. Kati ono agenda ne maama w'omuto ng'ali lubuto lwa muganda we. Take care of yourself. Adduka naye amutwale. Anti muteme. Nti kale. Nga bakwata ensawo tuve wano. Jangu. Engatto nga zigenda mu ngalo. Geeti bagigudde. Kati ono agenda okudda. Mwedabayo gwe alo. Bannange bagenda kungoba kyokka. Sanga asikaali nga bagenda mugoba ku mulimu. Kaakati bafuluma asikaali ajja bayita bannaye temudduka temugenda nammwe mulimba. Batemye n'ensawo. Bafulumye bagenza awasikaali omulimu mmye. Mugole adduka atya. Musajja tuyeekaabirako. Ino kika. Wamali bwagamba hiha. Ino hiha. Yalina obusimu bw'amapeesa. Mr. Lutaaya. Oli luddawa? Mr. Lutaaya oli luddawa? Webuli. Waliwo obuzibu nti webuli. Douglas ne Rose badduse. Mugole mmye, mugole atemye. Bambuzabuzizza. Bamuyise kulitalaba. Ya tugenda maaso. That is when I last saw Douglas. Kakati omukulu akwate kuba akomewaso okalaba ogubadde. Onagamba nti gwe gwasembeyo okulaba ku Douglas. Okakasa. What is your job here? Kati gwe olina mulimu ki wano? Didn't I give you the rules that nobody is supposed to move out of this? Saakwa amateeka tewali muntu alina kukwata kuba okufuluma wano. Again, it's stupid. Ye ebintu ebimu nga bizibu byakunnyonnyola. If you are not selfish, all this wouldn't have happened. Onagamba nti naye bizibu byo. Mark my words very well. Gwe singa wali teweyagaliza wekka bino byalituuseewo. As if anything happens to them, I'm going with you to hell. Singa abaawo ekibatuukako gwe ate ngenda nawe mugeye na katono naye yeefula talina kyamanyi. They will come back. Naye ng'olwedda amanyi bajja kudda. These are mature people who can take good care of themselves. Bantu bakulu ate. I've already reported the case to police. Nze nagenze ku poliisi buli kimu kiriya. Mature people. Bajja bandeetera. Rose has my baby. Rose ali lubuto lwange. Like that. I can't. Kati sisobola kumukkiriza kugenda bugenza agende bw'atyo. All you had to say. Ekyo kyobadde olina okwogera. Toyina nsonyi. I really don't know what I got married for all these years. Simanyi ki kyennafumbirwa ebbanga lino lyonna. Yagala kuyita mukulu kyokoola oba yagala muyita kiteega ku byombi alina kikyasinga omufaananya. Toyina ky'oŋŋamba. Naje bannange. Nze yali tali violent. Bintamye. Enough is enough. Ekimala kimala. Very soon I'm going to pack all my things and I leave here. Nange ngenda kukwatamu ebyange nkuviire. Brought in the sea of loneliness. Ngende. Oba ovundirawo mu magombe gw'omanyi. Sakasiro. Ono tatiisibwa kyemmanyiiko. Zikannobe ngende ezo. Kikulu ono omukazi bw'aba agenze. Kale bamanyiira. Ajja kebera ekyapa kye gye kiri. Nga sikiwulira nakitaddewa. Ekyapa nakitaddewa?
kati nno nkoko nkulu yeekyanga jjukira alina ebirwadde alina ebirwadde nga nno bimusimba agudde eri musajja takutusa oyo olowooza akebedde ekyapa tekiriyo ayinza okuba nja kubuuza dayirekita Luzinda atubuulire oba eriyo paati kuba ndaba obugambo bwambuka omusajja agudde eri asambagadde zonna ku Kyamuka TV omukutu 362 tosande kubanga ate osubwa naku akawungeezi ekisegeera fe tubawe tukutusaako kasinema akakyasinza okuba akakunyumira mu nsiike ya firimu ez'ebina Uganda so n'olw'ensonga eyo osande ogula ekisowaani ky'okumiggo 99 obeere ng'ate weefunira Kyamuka TV ku mukutu ogwazaamu ebifaananyi naga nti biva mu bwengula tetuli ba bulijjo tetuli ba kinakunaku biva eyo bimyanso biki wonna wonna wooli sigino oba ogifuna ekisegera tebiriiko akasozi nga kansiikirizaako biki ebintu ntumodulo sigino zibaawo mu nfo oba enkuba etonnye oba gwaka gw'oba onyumirwa Kyamuka TV anti fe essanyu so n'olw'ensonga eyo kansooke nsayiningemuko awutu tujja kuba tweggwako mu kaliba kazeeko